tewali mulasta alumirirwanga Bebe Cool yakamala okuzimbira omwana ennyumba ne bagiyingira ne batwala ebintu bene cyana kyabiranga ku TikTok nga tewali nakirabawo kyaje ne kisoma bakyawandikibwa ne kisoma Bebe Cool nkyoba kyamugana kitya kyayogana erinnyo banga tekyayitereza bulungi Bebe Cool nagamba ngenda zimbira Gloria omwana amutaba Gloria namuzimbira ennyumba natakoma kugizimba najikuba plaster najiteekamu enzigi nagenda ne bagiyingira ne bamuwa ebintu ebiti bana ba century bagenderako katoyogerako ze Bebe Cool wange tasoba tagambwa nako bine bikuna mebigenze bimubukiranga bigenda bimukabiri ennaku bimweri pako mulimu abantu bennewala okwogerako nenga kinkakatako okubogerako abantu abasinga obungi mwe mwakwera Bebe Cool abateke ku list nga munonya na munonyi nga abamu temukyalina na mwemba muli bamanyi kati mukolawa ana abukinga muyimba nyimba ki kati mukolawa abantu abamu temwina muntu gwe muswalira mwe mukyayisa ne government ya Museveni nova no government manja milioni 4 bampako lunana gwe omuntu omu bwoti esena solo kuzimba eddwaliro gwe omuntu omu bwayimba mu myezi 3 noda mu public nolekana mbogenda kwabira omulamuzi atu okakasosoba kwabira Bebe Cool mwogera ebintu ebetera abantu obusungu obwenkukunadde wano mukazi avayo n'alaga ssente mu public n'afuuka ekizibu n'okuva eri muzeeyi mu public n'alaga ssente gavumenti yamwe bwerijja mulitukubira gwe twala zino nze luno lunaana lwange zino bali nange weziti ensi yamudibirira n'emuwunyirira n'abula ne wanywa amazzi ensi yamudibako nga ne mu gavumenti tebamwagala nakati bamwagala bamukyawa naye gwe ovuddeyo weewaako obujulizi nga bwobanja ebina bakuwa simanyi lunaana simanyi bampaako mmeka bampaako bweziti abantu banakuvuma abantu banakukyawa abantu banakunyiigira nga mugamba ntera Bebe Cool mubi olwokuba muli baluvu Bebe Cool yabawa ssente ne muzirya kivubi kati mwerabanga abakolera obwereere kampeni zali za myezi 3 ovota nogamba nti obanja ebina bakuwa lunaana simanyi bampaako mmeka ate bampadde zino muli siima ki oli mukwongera kunyiza mitima gy'abantu oli mukwennyamiza bantu muntu wanakwata lipo nakutemaatema ng'ogamba nti mubi omuntu wanakuvuma vuma ng'ogamba nti mubi abantu abamu n'amanya gammwe abantu bakyabamanyi n'amanya babajjukiza nti oyo egundi oluusi bakulabira ku maviiri ge mutanaaba ne bagamba gana maviiri gaani hozi eri ayimbawa abala muli bannanfuusi muze mwefulirafulira abantu mwe mwanoonyanga Bebe Cool nga munoonya na munoonye nga mutayize kyovola abantu abali ku listi abatwala mu trolling nga bali ku listi abatwala muzaide babasasula secondly Bebe Cool azayogera lwatu bamuwanga sente ne ku live agenda live openale n'akyogera nti bampanga sente ngenda kola muzayi next week ngenda mula bwenti mugambe nti bandi bubi Bebe Cool musajja mukuta kyalina kyanoonya nnyo mu public ntaze kwogera bamulabe bwanoonya likes and views bwavira n'ayogera ekigambo ekyo kitegeeza kigoba totegeera buto sio kwate olowooza nti bonavuma Bebe Cool nomuvuma ngenze mu koti ngenze luddawa kati wanaogera mu koti Bebe Cool nava n'agamba nze tebansasulanga ssente muzeyi tanazimpa ne kiba kitya yes singa Bebe Cool bamuwa ssente zonna tazikuwa ate Bebe Cool njagala bakuwa ssente ezo tobiwa wadde olw'ataano zitwala oba oyambamu abaana mulago oba ozitwala ludda oba ozirya njagala bazikuwa ozirye Bebe Cool kendeeza omutima omulungi gugenda kubonyabonya ne ku baana bo mufune ku mitima emibi abantu ab'emitima emibi beyagala balyoke n'emitima gyabwe emibi kubanga tegina we girumirwa aba yakola omutima gwo mubi n'aniigina n'agenda nagwo naye teri buli muntu alina bulumi nga mutima mulungi gwakuyamba buli muntu ayamba awunzika akaabira mu kuyamba waliwo kana akasajja akalina ebibuna ebiddugavu kana akatunulanga emmesse kayimirira mu maaso ga pulezidenti okumanya kali kabi aka kasajja nze naketwalira ekisozi nze nakassa mu mmotoka yange nenkevugira nze nakatekesa ku program akakalina agabuna agabi akasajja ako kannanfuusi okumanya kannanfuusi njagala okubazaayo nakwata akasajja ako nenkatwale wa Bobi Wine kumbe kayina ekibalo kyekabala kagala kuyimba biyimba nga kagaana ddo yitawo jukira bwe kayimba ekiyimba kiri ne bakagulanga ne bakasiba emirundi enanga nze nkajja mu kkomera kakazina zinaako nze nakakwa wagambe yagala kunkuba ndagirira woli njijewo kalo nkubeko bwe yogera bogezi woli nze nvuge nerete
Ando yagala kubamu. Yogera woli wemba nkusanga. Si kigwejo kintu kirana nnyo. Zabulwa wawuli ando yagala kunkuba mungu yogera woli nga nereta. Mwepanka panko oli amazzi. Ondega kebune ebiddugavu. Konna kakusira kawunya amazzi konna kaddugala ng'effumbe. Ennyuma w'amafumbe. Kalinga kola asomo pia. Akasajja ko tekakoma kubijja mu face okumanya kabi. Kayino olukuku konna kavaako ne skin evake vvo. Akantu ako bwe katuuka ekisozi tekali supposed na kuyingira. Ne tubeera ku list yawo ne tubeerawo ne nkuba munda. Ne kayingira. Tekali supposed kugenda ku pano. Nayoga n'omwana wa president omwana omuwala mumumanyi. Waliwo omuwala omwana wa muzeeyi. Njateeka we kifaananyi nga ndi naye. Akatebe twanyigawo kanyige. Bwe mbamuna bakatebe kakafaanagana n'owa bakasuku. Atakwagaliza akole ebyo byonna. Nakagulya n'emmere mu kkubo n'ekagulya caayi. Wali twayimira wali masakala ode kuliko ekifo kirungi nnyo baaba kiyitaani. Akafu kali ku guno omukono kalungi nnyo nnyo waliwo amafuta. We nagwa n'ebitabo bye tugenda okuwandiikamu. Nali ne Nurudini Ntege. Akakazina zinaako. Ne tufuutingawo entebe ne tukawo entebe katuuleko. Kasobole okwogera. Nga kaakayimuka. Kaayasamya ekibuno ekiddugavu ekyo ekyaguba. Oba kaggwanga kyakantu kano. Oba bulya mmese oba bulya nkima. Kyekakagubya ebibuno. Nga kaakayimuka kaagamba bannaye Katonda njagala obonereza obuntu nga buno. Kana akantu keegaana mbu tekayogera ku Bebe Cool na Kenzo. Kati ensi ekawunyirira. Ensi ekaddugadde n'abalwi kazungira ku Federation. Kaagamba bwe kati. Muzeeyi bw'oba badde omanyi ba Bebe Cool. Ne bakusasira mbu be bayimbi. Njagala muzeeyo statement yako nga keeyogerera. Kaabikula ekimwa kennyini. Mu kutandikira ddala sipiiki yako. Kaayogera ku linnya la Bebe Cool. Muzeeyi bw'oba badde omanyi ba Bebe Cool. Omanyi bakusasa ne ba Kenzo mu bayimbi. Olero ojja kummanya. Nga keeyogerera mu kimwa. Okumanya kayina nnegu ku ba Bebe Cool. Akasajja ko tekali supposed kubeera kutuwa. Bunafu sero bwera Bobby Wine, lero buyimba nyimba za Bobby Wine, enja ne buyimbira Museveni. Lulina buyimba ene nyimba, lulina buyimbira eno. Hypocrisy buyimbira buti chovala bange ensebu gubiza. Ensebu rumye. Yadala woza akayumba agenda kayingira akakomeredde nyumba oweri sende zicha agendako. Zicha kwetagisaze wateekako. Omuzingiti ogwo Bebe Cool amala ogwa milioni 8 gudduka mutuwa. Ogwa muzingiti tegwali suppose na kuyimba chovola tegwayima nga gwayogera nga bwogezi. Nga Bebe Cool taliyo tebakukiza nga kulinya kusita njagala mujjukire. Nga n'abantu tebagwagala nga bukutalipira Kenzo kuwerekera Kenzo teguyimbira ddala. Gwatandika ne gukola kalyo keruwero. Ne guyola kusasa ne gumukuba ekigwo. Ekyene nnyenye n'amusoza swaze ensi yonna. Nga anonya platform anonya endulu y'ekisiru. Awulya bulungi nnyo. Bebe Cool na withdrawing. Nga sente tebamuwa sente. Bebe we are withdrawing. Ne tuvaayo. Ne Kenzo itafuna sente. Kenzo yali asigadde agenda awerekera mukazi we Nyamutolo kuba bali bagenda muwandiisa. Eyo. Owulya bulungi nnyo. Engeri gye kalika hypocrisy seka nakasajja. Bebe Cool abagamba mu withdrawing mwe nabe mbadde nsasula sente bazitomyeko. Ne bakusasa bavaayo mutuwa ffenna twavaayo. Kubanga ffenna Bebe Cool yalatusasula. Era nakola statement eyo nga mwete mugitegera nga mugamba nti nvuma Bebe Cool. Nembagamba nze Bebe Cool yampanga sente. Nze nayimba nga nenvaawo nga sagana kumanya nze Bebe Cool wangamba ekintu kine takisa kumala nti ompa meka ziriwa. Nze nayimba nga nengenda nga loni mtawaza nkubira eyo Jennifer ntaddeko genda ku ntadde ku gundi. Jennifer sene kubamba manye yo sure. Nze kigambo kya Bebe Cool ebera sure. Eba sure takine takisa kumala kumubanja. Eyebera sure mubavubuka benda bye mu industry ya music omuntu atefly Bebe Cool. Ndayira Katonda ali mugo. Ate wa kigambo ki? Bebe Cool tanonya sympathy. Bebe Cool teyefura njagala mutandiko munonyerezako. Ate ne wabata akole kintu agambirawo Bebe Cool nate no akugamba. Bebe Cool ali open. Ne wabata kwagala Bebe Cool agamba jawa na mazigo. Tompunyirira. Bebe Cool teyegulagula mbu ba pretending no. Tapulite Bebe Cool wabayagala omuntu. Bebe Cool yajja ku police nga tuli bintu bya alien yajja ku sawa musanvu gw'ekiro. Awo ku police. Siri mwerabira. Era natya nnyo omwana oyo kubanga yeefulira Bebe Cool. Naguno guliko nkyewuunyo omuntu alina kuyamba paka wa
omuntu alina kubeera nani wasibanga na bebe kule kyeno ogende wa Kenzo n'otwala ebigambo n'omutwala ebigambo ng'oyagala obuganzi ng'ove wa Kenzo ng'odde wa bebe kule n'otwala ebigambo buli kaseera ng'oyimirira bwoti kasajja gwe simana lwaki ensi tekuzira tewakoma okwo tutuuka mu maaso ga muzeeyi omukisa gw'ofunye watandikira ku Kenzo Museveni tasobola kuwa atensoni ng'okubiba abantu be yatulonda atumanye era atwagala amane kisobola okuba n'abantu abamanyi musajja amaze mu buyinza emyaka amanyi ba hypocrites amanyi ba nanfusi n'ababi ani gwe mutayogera ku wano mpayo omuntu omwali mu position nga tebamwogerera mumpe olaba ne Museveni kuyakola bamwogerako kati akimanyi kyemusobola okutwogerako akimanyi bulungi secondly bwe wamala okwogera muzeeyi natuuka okwogera ku bakenzo ne bebe kunagamba wayimuse ekimwa n'ojjanga opaaluuka tebatufaako bakufeeko ng'ani gwe mazinga ne family yakwerabira wali ku Kenzo ne bebe kulu kabaka mwako kakwokya mifo ky'okwetonda era sitiro kyanja Samiro gamba mbunga bunno mbunagamba abantu mbwale yogera ku Kenzo ne bebe kulu ensi yonna yali eraba ensi yonna nze ensobi yange kwe kuyimira ku defendinga bebe kulu ne Kenzo kyonvumira nze yakutwala era nze nakuvuga ne komera nani kulekayo ng'ensi yonna ekwenyera abantu bonna bakuwanda amalusu bonna mu meeting ne mukufuluma ng'oli muswavusavu nga tewali basi gy'osobola kuyingira ng'abaana baagala kutuga nange kenyine yakutwala nani kuleka n'udini yanegayirira nkuze nze mubi ndi mubi wali ompadde kaki era wali onkoledde ki oba osuubira okumpa omulimu wajjanga mu kaduuka kange n'osena sukaali ng'oli musibe mukazi onayingira mu kaduuka ne tusena sukaali Minute Maid ne mumunywa onywa olinga musoke wezzako abyabwerere kalya n'obutwa kubanga kali aguzibwa n'osena sukaali omuceere obuwunga nga buli lwoyingira nakujja mu komere mino ne kalimu yakusibako nga weyita ow'ekitalo bebe kulu omubanja kigwe mazaabu awanika ekibuna ekiddugavu gavumenti olwakuwa na sente yawe mwa musolo mwe mwisapoza okuwa wa sente mmwe okuyibira Museveni mmwe abayandibadde abasasula mwe bamasikini mwisapoza okusasula mwe kuyimbira Museveni mmwe mwe binkumunye mmwe bijja bimungeeta kono byajja kwata nsene ne biremera mu Kampala kiringa ekibuga oliko ekikolimo kitali kuvaako okujjako ngegeza netondera amalalo ga kitaawo wayimirira mu maaso ga president n'ogamba nti nazaalibwa omusajja omunaku simanyi omutya kasa ateeka nnyo mu nnyo kakasolo n'akuzaala ekyo kyali kya bugagga kyekyobugagga kyolina mu nsi bulamu newe wayimirira n'otyobola bayibuli etugamba lwatu owanga kitaawo n'ennyoka ekitiibwa ennaku zo zibeere nnyingi ku nsi teyagamba nti kitaawo omwavu muvumirirenga teyagamba nti kitaawo omwavu ogendanga mu mantu n'omuswaza kyali kigambo kya Katonda nti owanga kitaawo n'ennyoka ekitiibwa ennaku zo zibeere nnyingi ku nsi wayimirira mu public mu maaso ga president w'eggwanga n'otoobola kitaawo muzeeyi asobola okukuwa atensoni gwe lwaki kati omwanonyeza n'oddayo ffe twakaddayo emirundi ena nze nakaddamu omulaba emirundi ena lwaki toddamu n'omwanonyeza n'omulaba kasamira kalinga entuyo z'amatako kalinga embuzi erinnyira lwaki toddamu n'omwanonyeza n'omulaba wano badde ogenda ekkata bakuzinyezinya waggwamu supu abakazi bakutwalanga nga okuteeka kunyonyola bakutwala ne bakwebakako ne bakusiga ebirwadde nodda n'enkumunyi wano nodda nga keetakula obusolo omusajja ono Amini n'ajjanja n'Amini olaba atuuka okukoowa yakwata mwene simu zota zikwata kyobola bulobeera nange nga makubira Amini lwaki ezanga zikwata ezota zikwata buli kabeera nange kubira baba Amini yabakoowa yabakwata temwamusiima yakutamwa lwabu omuntu yenna mu nanfusi bwate bamusasula gwe bajja kukutisa mayinja n'ekikuta tolikimanya wayimira maaso ga president otobola kitaawo president asobola kuwa atensoni nga watobola kitaawo oli mukulembeza amanye ebitiibwa gye biva walengeza kitaawo n'olengeza babebe kulu n'olengeza bakenzo ng'ensi yonna eraba kaali byava mu kamwako nze nakubambula akamane gamba yogera kino omumanyirirako ki yogera wooli njijjo nkube n'otunulya bano abalina amaviiri agawunya bavuma tosobola kwenaza amaviiri gawunya oli ku bebe kulu omanyira wali oyimba wera okyayimba lwaki katoyimba lwaki katoyina mirimu nakati bakuwa emirimu ate oba oli muyimbi nnyo oli wa kitalo ngate bookingizo tulage ku bookingizo mwandibadde bavunga mumanyira bebe kulu singa mwine ennyimba abalina ennyimba basiba baba bookinga mwe muyimbawa mwesiba ku bebe kulu ne mumwegayirira ne mumulondola bulondozi nga mukuba amasimu abateeke ku gugundi ensi yonna ekimanyi mwali mugendako mukole ki muyimba ki omuntu yenna ng'ali akuyambyeko n'akuliisako tomumanyiranga
ebintu byennakola Katonda ajja kunsasula nakutwala Bebe Cool ewa Bobi Wine kumbe gwe toyagala Bobi Wine oli munnanfuusi omwagalako kulabo nze nakutwala bwakola oluyimba ne tugana okutunda n'ogenda ku mukutu gwa matiti n'ogamba nga nabba iPhone ya babi nga mu Uganda mulimu essimu nga 3 nga ne iPhone simanyi bagikozesa naguno guliko iPhone ya nemokozesa sigimanyi wagamba abantu nabba iPhone ya babi ngononya platform nakuchawo obulamu bwange bonna nojjanga ngo negayira bikasero tuma abantu negayira buli kasi era nze nachawa ka matiti simanyi na lumbe lulikata akavubu kako nakuchawa toyina muntu gwotatu mukujja okunegayirira era kusonyiwa ngo ina bizibu nakusange gulu nembaleka mu lujjas nembaleka mu muti nenyingire wa Jerusalem sali nalimba laba ne munegayira munyingire nange nagana lwachi nga nakuchawa wawera nga ne Bobi Wine nga bogende gulu bononya sale musale nga mwe mugaba n'obutamwe mutambuzo obuto butta abantu mmwe gwe kasajja gake bune biddugavu kubanga bo bwafadda kaza dabana bataliko na chika Chichi kyo mmanje kyogenda nga ku mikutu n'onvuma nga buli kaseera onvumira ki olw'okusaasira ne nkusembeza wano baali bakubanja amabanja nasasula amabanja nakujja mukomera emirundi ena okwata sente z'abantu n'ogana ogenda okuyimba bwepa nkamba oli munene kiki ekyakusuula onvumira nga ki njagala oyogere wooli mvuge njewo kalo nkube nga bogambo oyagala kunkuba njagala kujja wooli onkube obanze nkulagirire we ntwesange ku share onkube jangu nkubemu muyigo okusima ku bantu nga bakyali balamu boto sobode kusima enzo ba Bebe Cool yakuteka yakuwaayo ezo ze yakuwa wali osobola kuzikola bwa tubagamba wane binne mulowooza ntino byakusaaga mujja public ne mwasamirira wali public ngwa simangozo gena ko damara M7 gwe ugwe oli musangawa Mwagana musangawa abandi kuzizayo watumanyina manyano tupamako obaloza baba ali awo kumbi bali basanyufu kalingo muzina zina ne woli mulabo lifuna sente gwe njagala Bebe Cool atazifune bajena zimuwa njagala azifuna aziriye ataziriye na mu kamera njagala azifuna azigabira abantu bazigabire bamuleko babaki obazi tuwe tuziriye Bebe Cool bozifuna ngozituwa nga tuziriya yense tegeera ate abagamba wazijjayo kati mu kitwale nti yazijjayo nataziba wawe zivaayo temulete agamwa temusembera ngenda kuwabira Bebe Cool ogenda mu wabira omusibewa chana kunyo anyway ekyo busisu ekiri wagulu obusisu kye kibutamanya nti oli musiru musajja akuyambe akuziza n'engulu kati oyogera n'okwogera annanga abantu bagwagwagwaga naye abantu abasiru kye chana kunyo kiringa abantu abanvuma kati ngono kisa ky'amazzi ne munanvuma naye mwegatta mwenna ebiwemmeneko bebitoletole bebiziringu ne muninvuma kigambo kinjagala mumpe ku kitiibwa singa ku mwenna buli musaala ogujja omwezi gwa mu muntu akeera n'angamba Jennifer tukuweereza emitwalo 10 singa buli munsanga munsimule ngatto lwansonga ki mukatogolezi zaffe mu 7 nze gwe yasooka okulaba mu interest nampo bwa advisor mwenna mwakopanze mwenna bwe manyi ng'oli mu kategori yaffe I'm a senior president nze mbatwala put a respect on my name mwali manya ekigamba advisor kikitegeeza mwali manya gye kiri mwena mwala akolanga muzeeyi abumpadde nibijja nga biwumpuguma bizinyula amanyuma amakadda gagubedda byasama kino kitembeeta ogubuto ogwamira nsangi mwana wange oba wekipama wafaanana watebe bijuza toyo ebyo kati kyo n'otuuka wekipama biwaluka buwaluso oyinza ogamba kikuba mu lupiira kipame mateko kyamanje oga mateka gasitamya ku toyi ki bibidduka n'emimwa gya toyi ebyo era kifuutukayo nga kigifaanana oyakupamira mu toyi nejjula mu nnaku ezi laba olubuto agamabina agatuuza ku toyo natapamya mimwa gya toyo oyo alina ekituli kya amabina ge gannabansa sana tegeyawula kirowooza mbu kina njogerako nekifuna views nze njogera mazima mu 7 yawa studio y'abayimbi abaana abawala bonna abazaawo 9 ku 10 obeba sekondo basiga n'ebirwadde mubakoledde ki baba obumbi bw'ensimbi obumbi n'obumbi mugende mugula ebyuma mwabireeta ekifoto wakipangisa Suzani Makula nawe bakunoonyerezeko nga bogamba banoonyereze ku namyalo basooke kunoonyereza ku ggwe baba noonyerezeko tulabe madamu Jenny baleke noonyereza ku studio gye wawa abantu bano beba kakubana b'abantu bana basize sirimu enyimba za bali recording nga tebazibawa mpite ku bana be muli recording nga tembawa nyimba mpite ku bana be mujjeko sente nga State House basaswa sente buli mwezi muli bali matu recording ze bano ne babawa sente abana mbajjeko sente nze nakola olimba lwa mu 7 nze kennyini
Moyo student mululemera nga mwagala sana mitwalaga. Era nenga bawa. Saba sasula. Mwaite mululemedde. Kati obanza akoza olimbala Museveni mu studio ya Museveni munsasuza. Olwo abaana bala bajja. Muideka abana sene batunizana ebibanja mubali kodinga. Mube baseko buli mwana mwala ajja mumwe bakako. Mubakoseze ebyambione. Nenyiba temuziba wadde. Nagayima image muri coding atekasala wadde zana tekane kigabagasiza. Tekasala dokutuke na masuba. Bakomaawo. Kubanga mumujja sede mu state house ne muri coding ebiyimba yimba ne manyira abantu. Njagala nga tebanakola ku namyalo investigation bakoleko investigation za studio Museveni je yabawa. Mama nacho yajiba kwasa. Esasula buli mwezi. Esasula buli kintu. Tulabe kye yambye eggwanga. Abayimbe mwafukire eggwanga ekikolimo. Buli sente limba promote limba gwanga gundi bili zokka. Mwandi bade mufuka bene mwabazane kyagwa nsinga muri yamwe. Nze gwawo wa advisor nze najja ekigambo presidential advisor. Ne bitandika okutangala mbisa batwaga kye wadde full figure. Owote full figure. Banango muwota kyovala ne mukusayininga contract ne contract nze na basose. Biza bate byakomyo bino bimawobe byonna. Nzago bakwasa office President Museveni napade motoka zero mileage kati obonjagala oba tonjagala olina okunebaza kubanga nekigamba advisor wakitegeera kunze nawe osoko obusabe wandibaddewo gwe bandikwadde mulimu kigwa tategeera era kulipira nze kunesako nga wa full figure buli asaba nagamba nga wa full figure wote full figure fena otatuwa nga wa full figure appreciate me. Put a respect on my name because enyana nga lyaku backing okufuna omulimu wantagada na kigamba advisor chechi singa tebabumpa no kyanga kituya nakyo nakifutuka embizi kiwunya kyaje wayinga kikwana blessing kyo nananga ne kisajja nga kiwunya ne mugamba kiveeko ne sente tekirina kigenda kina nkumuunye yekka omwana naye yegendera Munkoza okoza abantu kana towesobola kibogolera abasirikale bajana kiba masasi kyagala kikuna mino Buganda kikyakozanga ekyokulwanyisa mumpa abasirikale nkuna middo Buganda banange bampala nanze banange Buganda bonna Buganda teri kusonyi wensi ne weri kyuka obwakabaka ne buli kyuka tebali kusonyi waggwe ogenda fane kikolimo kyo haga mataka amanjo gakuna mewani munaga nabansasana kyambadde binambe ebyandabo ya binanansi kasi si yakikolya poti nga ziri special kidoli anaso kipangisa ku mayumba kino kitajuza toyi ne unyana olugirwa ayitamu ng'agenda mu toyi oyo mungi bwatyo alinga omulyango gw'essabo nze nvaako va ku namyalo va ku mwana wa namyalo naffe tujja kuvaako kati owulidde nti okuvuma kuluma bwote bwevuma abaana b'abantu naffe bwotuvuma owulidde nti okuvuma kuluma naye nga kubena kuliko ekikyamu kyetwogedde byebino ebiziika amazimu nimyo kimala kusima ne kipama amatako go gajja ku toyi kinjagala bakupimeko olukoba bo gatulaga ani agamba gatulage ganna bansasana gali wamu wegati miziji sigala muno mu watu amono kiwunya nga kyafuye bufuyi kifuwa na uli ekinyampo nga kituse nansana afuyira muluka mulamba yali kunnamyala ayogera ali ku full figure ayogera onjogerako ndi mwana wa nnyoko nakutwalira ki mu kifo ky'okunneebaza nti munnange bannange twakopa full figure naffe ne tufuna ebifo twalabira ku full figure naffe nze nesonyiwera ddala onveeko nze nvaako be n'emirembe mutima nze gwola basizikiza wagambe ejja kunkuba nkubika va kubali abegata ne bankuba sinalabuka olabana kati nabo bejjusa kyankubye abapanga olukwe ne bankuba sinalabuka ate nga baguze bakifeesi ate nga nabo basula butaache okwetonda kulinga kwetonda abannange katukole wetu katukuweyo sente bweziti kate kwade wetu ti batuma baani onalebo kalangwa buli kasi yankuba ali omanyiwa amanyi lwaki yetonda lwaki asindika abeegaye olaba tuse n'okutuma Godfather ng'abanene baganya kigenze wa musumba kigenze wanje kyabba mu atagene for figure kati mweyo sente mpazaaki funa bokubo bawe sente
Nsanga onkuba nti wagambe yagala kungu. Nsanga onkube abakuma be bankuma. Yowasomere mundu gye nagisomera. Dodori wachita nnyo gwe tegakuyingiramu. Singa President Museveni otuyamba abantu abakozi b'ebikolobero ng'ebyo. Kooti zibeere nga zanguwa bwe zityo. Kooti zibeere nga zitula bwe zityo. Eggwanga lifune ku buweerero abakozi b'ebikolobero bajja kukendeera. Okero waba alina be yabadde nabo oba be yali nabo oba kiki oba kiki. N'abadde batta abantu oba balowooza okutta abaana ogaggawala bajja kukendeerako. Naye abantu bangi bakola ebikolobero ebinene nnyo nga bifaananya ddala ebyakero ne muba omusango ne giddaawo ne gisebengerera ne gyewalula ne gyekuuba okukana ng'omuntu bamutadde nga bakolako obulumbaganyi n'obulumi. Tolina ky'oyinza kubanyonyola. Essaawa ya leero abaana bazadde b'abaana abo naffe bannayuganda abazadde at least ko tugamba nti at least ko omulamuzi ke yamenye pen bulijjo nkibagamba okwero bagenda kumutta teekawo amaaso ago ate bwento bwe nvaayo ne mbagamba ne mugamba Furufiga alimba nabagamba muzeeyi alagidde kooti etule mu public era ne mugamba Jennifer alimba bwe yagenda mu kooti esonkerwako emakindi ne bagamba balaba batulimbe we bamutute mu kooti kuba tomanyi procedure za kooti era nebaza omulamuzi ku kooti emakindi oyo mukyala yakulira abalamuzi bonna ku kooti emakindi mwagala nnyo mukyala mulungi akwata bulungi ensonga yayisa mu bwangu nnyo oluvannyuma ng'abazungu bazembu baagala omuntu waabwe za members zivuddeyo nebaza ne President Museveni yalaga interest mu musango ogwo omuntu omala gwe ngenda okwebaza ye Minister Balamu Balugahale Balamu yalaga interest kubanga ye minister w'abaana nabagamba nti Balamu guardian angel w'abaana era we najja okusomoza bakwange kwa honorable owekitiibwa Nobert Mao Minister of Justice nali tusuubira at least ogenda kwatendinga kooti eno gwandibadde mulundi gumu eizo okubaka ebbaluwa gy'owandiika oba ekintu kyonna naye wadda mu kulwanira wa speaker ng'eggwanga liri mu maziga mu musaayi omuyitirivu ennyo kyali kyakwenyamira nnyo naye nga tukuwa ekitiibwa kyo Minister of Justice tukwagala nnyo togamba nti Furufiga yannumbye bwe twogera nga ku mazima abamu balowooza tubaira tubalumbye tuba tetubalumbye twogera ebiruma abantu ebiri mu public Minister of Justice singa yawalabikako ne wandibadde lunaku lumu emisango bwagiti tulina Minister of Justice tulina Anthony John tulina baani emisango bwagiti mingi nnyo nga giri mu makoti gyekula bwekuluzi nga bali baziika abantu baabwe balina amaziga ku mitima tebana kye bagenda gwamba gwanga nga abantu bagibwako ettaka kiringa misango gya ttaka abantu bannannyini ttaka bakyasinza okubeera mu makomera babamalidde mu makomera ababbi beddiza ttaka ly'abantu abantu bali mu makomera nga bali ku ttaka lyabwe nga teribasibizza omuntu omusango ng'alina ekyapa alina buli kintu alina gyo nalina omusajja wa minister of presence mukyala mire babalanda nkwebaza nnyo mukyala gwe mukama akwongera omukisa era mire tyoba tukyakwetaga mu office eyo sajja muzeeyi bw'atazeeyo yavudde kawempe alina ekyapa alina buli kintu mu mannya g'ettaka alimazeko emyaka n'emyaka abalitwala bagala kumusiba in fact bagana kumutta bo tebalina kintu na kimu nambala bupipa bali mu makomera baliwo defilement ttaka nga ne defilement bateekawo nteeke basobole okubajjako ettaka lyabwe so tusaba wabeerewo ekikolebwa emisango egimu gidduke abalamuzi bangi ekitongole kya justice nekyabalamuzi tusaba at least emisango bwegyekuusa nga bwegiti nga bwe musetinze presidency etandise najyo mugituuze nga janguwe era gisalibwe giveewo nga n'omwezi guno musango teguwezeza mwezi lwaki Mama Janet Museveni ye minister wa education abaana abo basangibwa ku masomero abaana abo baali bato abali innocent lwakuba nina ekibuuzo kyange oba nakyo nkyogere nina kyesiri mu mativu naye oba nakyo nkyogere nanyini ssomero lwaki tewayina security uget nanyini ssomero kati okyandisappointinga essomero lirimu abaana abato ne libulamu wadde ka kamera singa ku geti kwaliko omusirikale ne wandibadde na kiti kya mawogo ne wandibadde na kaggo omusajja oteyandisse baana bana wakiri yandisse abaana babiri naye omusajja wa bodaboda n'awamatuka eri ekitegeeza nti omusajja yali akyatta abaana b'abantu naye ku geti singa kwaliko omusajja yenna omusirikale oba yenna naye nga kwali ng'atulawo butuuzi awo Okero atambula mu masomero kitebezi kirabika mbu kigambibwa ateeka kuba agenda mu masomero manyi naye nga security ye mulemesa
Era first time boy ajja onalaba nga tewaliwo security tewaliwo ku gate amugambako n'ayitawo buyisi n'amanya nti wano nja kusobola okutta abaana bano. Ekifo kyonna kikumirwamu abaana. Kamera zitandikira ku mitwalo 2. Kamera ziri maduuka wonna. Ekifo kirimu abaana omwana asobola n'okumira peeni. Omwana asobola okumira chokolo. Baana abato abaana bali innocent bali. Omusore gusobola okujja omwana agukwata bwati. Toyina kamera. Tomanyi bwozako kamera otegera omwana yalidde kikyafu ki. Tuyina genda mu ddwaliro omwana amiza kinusu amize eki. Kamera esobola okuyambako okumanya omwana kye yalidde ne mutandikirako. Naye oba yotamu kifango okuuma abaana nga temuli wadde kamera. Bakugate kuliko wadde omusirikale wakasa wadde wakago. No. Bana tukyayibwa olw'okwogera amazima. Tukyayibwa olw'ebigambo bino. Njagala okubira omulanga abantu bonna abalina omukuumira abaana. Oba luddawo oba wa mufune security ku gate. Muteeke kamera mu bifo ebirimu abaana. Omwana asobola okukwata ku kintu kimuwokya. N'otuuka nga tomanyi kikyakutteko obadde ogenze buli kwata kyoka obadde ogenze bafuna kyakulya. N'akwata n'amira akantu konna. Kamera webeera weekuyamba okumanya wootandikira. Abaana b'abantu abamu balina ebirwadde omwana jaggwa wazirika atandika okuwanda ejjovu. Omwana wande nga tomanyi kwotandikira weeraliikirire. Naye bw'oteekako kamera olaba omwana abadde ki atandise atya kiba nange yalidde kaki. Something like that. Omwana omu lwaki abaana bonna obalemesa nti kitaawo teyazaala omusajja yali superstar. Mutuuse okuziikula Kafeero Honorable Balamu agambye mulambo baguziikule baguggyeko eggumba. Mujja kuziikusa omuzimu. Kafeero towumula tugumbula. Balagidde baziikule omufu. Bamuggyeko eggumba bayitwale mu laboratory. Abaana bonna abiri bajje babaggyeko omusaayi. Buli ayina omwana wa Kafeero waligambanga nti nazaala omwana nga bajjayo eggumba eryo. Kitegeeza omusajja bagenda ziika wa bitundu. N'alagira agenda kuteekayo abasirikale paka entana badde mbagizimbe buteekaale nga abasirikale babeerawo buli lunaku. Naye nga lwaki? Nga lwaki swaza ogabaganya banno olw'ebyobugagga bya kitaawo by'otunze by'omazeewo? N'omuti omuyembe ogwali mu Kafeero wagutema n'ogutunda musajja gwe. Tembalidde lagasa ya kitammwe mwe baana mmwe mwana gwe. Omwana omu afuukidde abaana 19 akayiringo. Ye yeemanyi nti baamuzaala. Kyannaku n'omwana akaana tafaanana Kafeero bali ababa batazaala bafaanana Kafeero. Gw'amaanyi ogajja bagagamba nti banno bonna tebaabazaala gwe gwe baazaala gwe mutuufu. Kiki ennyo? Muze njagala kola kivulu kya kitange gw'olina amaanyi agateeka Kafeero Broad Grove Africa. Omusajja legase yali nnene nnyo singa ne MTN kati kya sponsoring ekivulu ekyo.